Balamusizaako musibye mutya n'abakulira omukutu guno n'abagugoberera babala kutuweereza amanyanzi abudu ndi wano Cape Town okusomozebwa kw'amaanyi kugenda maaso naye tulina okugumira kubanga tuli mu lutalo lwakukyusa ggwanga lyaffe ate situdda mabega wabula tulina kugumira challenge ezo ne dynamics ezibeera mu lutalo kubanga ne gwe tulwanyisa naye asigala ayiiya ate ayina byalina byetutalina wabula nga kyetulina ffe nga aba National Unity Platform tulina kye bayita people power bwe tugiteekateeka obulungi esinga byonna amaanyi naye bwe tutagiteekateeka bulungi tejja kuba n'amaanyi watajja kutugasa so mu kiseera kino tulina okuteekateeka people power edde ku mulembe n'okusinga ogwo gwe yaliko emyaka 5 egiyise. People power erina political wing yaayo ya National Unity Platform era buli kimu kikiikiridde kinnaakyo. Akati obuzibu bwetwolekedde okuva lwe twasalawo nti National Unity Platform ya political wing yaffe mwe tuzimbira obukulembeze obugenda okukola gavumenti kati tufunye okusoomozebwa kw'amaanyi nti abalabe abatulwanyisa bayitirivu nnyo era kangezeeko okumenya. Tulwanagana n'akakiiko k'ebyokulonda, tulwanagana n'ekitongole ekiramuzi, tulwanagana ne parliamenti, tulwanagana n'amagye, tulwanagana ne poliisi n'ebitongole ebigwa mu kkowe eryo. Tulwanagana n'ebibiina by'obufuzi okuva ku NRM ekiri mu buyinza naye n'ebibiina eby'obufuzi ebiyita ebyopposition ebitondeddwawo naye ng'ate mulimu ne ba independent people. Kati abo bonna batunuulidde National Unity Platform balina obusobozi obw'essente, balina obuyinza naye balina n'amaanyi ag'okukozesa obuyaaye wakati mu buyinza ne bateekamu obuyaaye. Amakulu mukyo nti bagenda kutaataaganya enteekateeka eya protestive vote 2026. Kino kyonna kye bakola batagetinga kutaataaganya 2026. Lwaki? Nti olwaleero batandika mpolampola nga bakwata abantu bafuutu soja nga bagulako emisango egitaliiyo babakumidde mu makomera kati bagenda mu mwaka naye buli kaseera bongerako okwongerako kigenderere ekyo nakyo ngenda kukijjako nga ntuse ku nsonga za Shamim Malembe naye kakati bavudde kati ku bafuutu soja ku bakuumi ba security kati then bagenze ku bakulembeze. Kiki banoonya? Mulimu ensonga bbiri kansooka ensonga emu nti bwe babateeka ku defensive kubanga kati National Unity Platform buli muntu gwe yawadde bendera oba fulaga kati ali targeted waliwo amulondoola mu kitundu mwayesimbye nga bayita mu bibiina by'obufuzi bavuganya nabyo mu ba RDC aba ISO n'abalinga ebyo ti either bakulemesa okwesimbawo ng'oli mu kkomera oba ng'odduse oba bakulemesa okutuuka mu biseera poliisi nga yakola omulimu ogwo kubanga bakutaddeko emisango osange ng'ennaku ziweddeyo ez'okwewandiisa oba okerewe mu ssaawa ez'okwewandiisizaamu n'akakiiko k'ebyokulonda kafuna omukisa batubiwuliddeko nga bagamba nti abadde bagenda okwewandiisa nga babagamba nti pepawaaka waabwe tasengekeddwa bulungi ddayo okole kino ddayo okole kiri mpaka batuyisa ne balemererwa. Ati kitegeeza nti eyo ka procedure oba ogenda ku luzinga abakulembeze bayitirivu obungi era nga twakirabako ne ku bavubuka era kikomyewo mu kiseera kino. Kati kiba kitegeeza nti singa ogenda mu maaso n'okwetaba mu kalulu kano nga tolina bakulembeze ekitegeeza nti protestive vote eba teriiyo kubanga tolina bakulembeze bw'ogenda kulonderako kalulu ako oba n'ategerekeka tolina bakulembeze kuba kati ensonga ziri bbiri bagenda kugamba nti ne bwe munaagenda okukola apiiru bagenda kugamba nti we mukoledde apiiru ng'ateeka akakiiko k'ebyokulonda kamaze olwedde okupulintinga obululu obukonge kakati nga abakulembeze tumaze obaluuzinga mu bitundu ebyenjawulo naye tugamba tugenda mu protestive vote kyokka tulinayo n'abalala batanda bakuwandiisa era nga procedure egenda kubeera y'emu gavumenti byegenda okukola era abangi tebajja kusobola kwewandiisa ku ddala lya memba wa parliament. Kati kitegeeza nti bwe tuba twetegekera protestive vote tegenda kuvaayo kubanga tugenda pale tulinayo bakulembeze then tugenda kwekalakasa nga tusinzidde ku ki ekyo kimu ku kyennengedde mweno plan ey'okukwata abakulembeze baffe n'abantu baffe batubunye emiwabo batutaataganye abantu balekerawo okulowooza batutikka obuzito abakulembeze emirimu balina mingi nnyo kyokka n'abantu ba bulijjo balowooza nti abakulembeze gye bali naye nga abakulembeze bagamba nti amaanyi gabali mu bantu naye n'abantu bagamba nti abakulembeze betusuubira okutukulembera kati awo kyova batwetaga statement okuva mu bakulembeze ng'obudde bukyali either tukkiriziganye nti okusinziira embeera bweri abo byokwerinda bayitidde okuwamba abantu baffe babakwata nga tebalina misango babatwala mu kooti ne zigaana okubata naye n'abasigadde ebweru babadde bagenda okwesimbawo akakiiko k'ebyokulonda kaganye okubawandiisa. Kati kitegeeza nti awo wonna tetulinaawo okubo lyonna kitegeeza nti batulina kuva mu kalulu kubanga nebona ofoosinga okabeeremu naye nga tolinayo bwogenda kulonda tekijja kukola kitegeeza nti akalulu baba katugobyemu bagenda kawangula before nga tutanagenda mu campaign
mu nominations Museveni mwagenda okuwangulira akalulu. Kati Museveni wabanga agenda kuwangula akalulu mu nominations nga yeyambisizza olukujjukujju nga bayita mu kakiiko k'ebyokulonda nga tewali challenge. Kuba challenge eno yalabikira nnyo ku kulonda kw'abavubuka. Naye simanyi lwaki waliwo obulagajjavu ku kibiina kya National Unity Platform. Ekitatuulira nsonga eno ng'enkulu ennyo. Abavubuka babajja mu registers mu bugenderevu ne bagana okubawandiisa abantu ne beekweka baakyogako bogezi. Simanyi bwe emirimu gye gyali emingi naye kyandibadde kikulu nnyo okweteekateekera mu mbeera egenda okuddako. Kubanga twetaaga nnyo wali obukulembeze obw'amaanyi naye tebaakikola. Kati Museveni bw'atuwangulira wano mu nominations mugenda kaayanira ki? Kuba bagenda kujaganya nga bawajaganya nga bo bagamba nti bayitawo unopposite. Olwo bagenda kuba bawo amateeka ekitiibwa. Olwo akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuba katiitibya nnyo amateeka. Era kagawe ekitiibwa kubanga balonze bulungi abantu basobodde okwewandiisa nga bayisemu bonna ba NRM. Then protest vote egenda kubeerayo nedda. Ekyokubiri, bwe tugenda mu mateeka tugenda kudelayinga ebbanga lyonna kubanga twali kigenda kuyita twali budde twakyali budde bugenda kusevinga kino kye tugendamu. Obudde akakiiko k'ebyokulonda kalina okuprintinga kampeni zino okukolebwa balina okukakasa bino. Kaakati gw'ogamba nti ogenda kukola apiiro ogenda gikola ddi ogenda gikola luddawa. Era lwaki olowooza nti yakulemesezza okwewandiisa ayinza okukkiriza n'okola apiiro ku ye. Nga ojewa force egenda omunyigiriza okola ekyo nga tukozesezza people power. Yakulemesezza okwewandiisa ate olowooza nti ojagenda okola apiiro ku ye naye nga kikoze mugenderevu kiba kya bulimba. N'olw'ensonga eyo kitegeeza nti tuyina okuva mu kalulu kano kubanga situgenda kawangula. Bwe tubanga tusobodde kufuna aba candidates bagenda kuvuganya tetuba tutuyina kalulu. Ekitegeeza nti protest vote tejja kuvaayo. Tejja kuvaayo. Either nga mugamba nti tunasimbawo omuntu omu president wanaabanga yayesimbyewo n'ayitamu. Tuwanagane naye. Tunayisaawo omu. Nakyo kisoboka nga tukiteesezzaako. Naye ng'obunafu buba bungi kubanga campaign eno ya combination nti abantu babaddenga mu mukaaga mu constituency emu ku mitendera egy'enjawulo nga bakuba campaigns ezimu campaign ebadde ejja kuba y'amaanyi. Kati tugenda kusigaza ebitundu nga tufuna aba candidates. Therefore, protest vote tuyamba no eba tejja kukola. Tuyine nga tusobola okusevingamu ekintu kino. Yes, nga people power situse okudemandinga either tetugenda mu kalulu ate Museveni aveeko. Kubanga ensonga tuzirina akakiiko k'ebyokulonda kaganya okuwandiisa abantu baffe. Poliisi etulugunya abantu abagenda okwewandiisa ne balemesa okutambula ogenda okwewandiisa. 3 ebitongole bikuumaddembe bikwata abantu baffe abakulembeze baffe ne bakandidates baffe ne bababuzaawo ne batwala mu kooti abalala ne babatanga tebalina misango naye ng'ebiseera bye balina okwewandiisizaamu biyise. Babakumira mu makomera. Abalamuzi ne bagana okubata ate ne babata oluvannyuma nnyo nga tebagudde nga emisango tegibasinze. Kati ezo na tactics n'abukodyo bwabwe politicking wa byabufuzi. Therefore tuyina kati okusala amagezi. Abakulembeze mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform eyembeera bagitunuulidde. Politicking oyo bamutunuulidde nti batereddewo delayings tactics okusobola okutulemesa tugende okutuuka okumaliza nti akakiiko k'ebyokulonda kati kasazeewo kampeni ziggulwewo abantu bagenda kulonda nga nupu talina babaka ku mitendera egy'enjawulo nga bwe bakikola ku bavubuka. Then lwaki tetwevaamu lumu netugamba nti National Unity Platform komyawo obuyinza eri people power. National Unity Platform sigala ku international community, foreign policy, human rights n'ebiringa ebyo. Kubanga bwe tunaagenda mu lutalo ne bagamba nti lwetabiddwa ng'abakulembeze ba National Unity Platform ekigenda kubeera kirala. Era kyensonga lwaki ndaba nti emikono gyabwe giringa emisibe olw'okuba nti ekibiina kiri registered kirina okugoberera amateeka. Buli kiba ku mateeka kiba kiziza emisango. Kakati ate oli ali mu gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda wonna webalabira era yonna ekoledde ekibiina kya Nuupu baba bajja kwagala kukiggalawo. Kakati ate aba Nuupu tebali beeteefuteefu kuggalawo kibiina kyabwe. Kitegeeza balina ebintu wadde ebigenda okujja nga bitunyiga era nga badde bagataka amalobozi gaabwe naye nga wagirayo eddoboozi balitwala nti ekibiina kye kyogedde kati nga kirina kubeera suspended nga bwe twakiraba mu Tanzania. Therefore waliwo batagenda kwogera naye nga bitunyigiriza. Naye ate singa Museveni singa tusooka n'asala akaguwa era bino byennyini bye batukola bagenda okukolera mu ngeri y'emu kuba kooti zikyali ze zimu, akakiiko k'ebyokulonda kakyali keekamu, poliisi ze zimu, amagye geegamu, palamenti ekyali y'emu, sisitimu ekyali y'emu. Mwe tugenda okwetabira mu kulonda. Kati bwe tuba nga tumaze okulabako bino bye tulabyeko waawo tugenda okuwangulira awalala kubanga kibadde kirina okutuyamba kati nga tufunye bakandidate abawerako nga ye solidarity gye tugenda okutambula nayo kati tubalina. Tetulina gaali, tetulina bakandidate. Kati protest vote egenda kutegeeza ki? Ku nsonga eyo nga nkyajongera katono nti National Unity Platform okwera mu target kituufu bagoberedde amateeka era bakyagagoberera. Naye bagoberedde amateeka kati emyaka 5 nga ekyo kiyambye bo mu kugoberera amateeka kiyambye gavumenti eno okutambuza ekisanja kyayo mu kumenya amateeka. Kati yo gavumenti bwemenya amateeka mweyagala mukozese mirembe wakati yo mu kubamenyerako amateeka ate mmwe mugoberere emirembe. Naye mugoberere emirembe ate yennyini ejja ne basoomooza
wakiri musobole okumenya amateeka efunewo weesonsa era ebakozesa ensobi kyovola bamulaba abalumba ekitebe nga kibanoonya nti oba oliawo basobola okufunirawo olutalo olw'amaanyi newabeerawo omuntu afa bo benyini basobola okumuta singa bafuna omukisa gwonna nti wabaddewo akanyoolagano then ebifo byonna bifuuka crime scene ekifo bakiggale okulumbagana okwa buli kika byonna babyetaaga okusoomooza okwa buli kika basobole okulaba nti beekwasa ku Nuupu naye na gye tutuuse eno okubunya abakulembeze baffe emiwabo byonna bijja emirundi ebiri Nuupu eduumire tejja kukikola kubanga bali kyebanoonya nti yo ne kyenayogera kyekinaba ekituufu kyekinaaba kyebeetaaga okusinziirako kibakolere mission gye baagala. Wabaddewo okulonda wano kwa NRM kwafiiriddemu abantu abasoba 20 abalina ebisago bakyali bangi enguzi yabadde empitirivu bennyini bagyeko okukola n'ebiringa ebyo olwaleero NRM yandibadde suspended mu kakiiko k'ebyokulonda naye ebyo byonna babivuddeko babibisa amazzi kati bali ku radio ne TV bateesa kusawuda madaada ng'eba mu myekaati bire bya NRM babivuddeko dda bali ku nsobi za Nuupu bitana democracy batanaki kati na kino singa wabawo ensobi eriwo balina ba propagandist abagenda okutambula ku TV zonna nga bakulaga nti Nuupu ina okuggalwawo lwaki gundi ayogedde bwati lwaki gundi ayogedde bwati kati okugema kusinga okuwonya ekiswa bwe kikyusa amaaso nga mukyusa envubo then to withdrawing tuve mu kalulu National Unity Platform njagala kuva waggulu nga ngisaba ekkirize bakole ekirangiriro bakole ekiwandiiko babuulire bannayuganda nti tugezezzaako okugoberera amateeka tukoze kino nakiri kubanga buli muntu akimanyi naye gavumenti tulemeseza okukola ebuvunaanyizibwa bwaffe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi bwe tusingako wano bagenda kutuggala n'olw'ensonga etukomezzaawo obuyinza bwammwe tusigaddewo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi era tugenda kukwataganya emirimu gyakyo nga tubali tugikola naye kati ebisigadde tubirekedde eggwanga bwe tuneeyawo people power bweneesobola okubanga people power terina direction terina muduumizi buli muntu muduumizi so yevuga yokka the revolution ejja kwevuga yokka tugenda kujjako Museveni then kasatu ina political wing tumanyi nti weeri ejja kutuyambako y'okutugatta ku mawulire ag'ebweru w'eggwanga ku nsi ennene kubanga olede president Kyagulanyi badde agikikolako naye wano tuyinza okusanga obuzibu ne batatuggusa kubanga bwe muba nga temweteeseteese ne babajjako abakulembeze mujja kusigala nga temulina bakulembeze naye bwe tuba nga singa tubadde ne system nga omukulembeze omwe abaako n'abalala nga 10 kyandibadde kyanguwa naye buli bakwata omu muffe nga tudda mu kulaminetinga firigundi bannange maziga tuli mu kukolima bukolimi tulina okusituka okuva ku ddaala eryo bwe bakuba omuntu ekyasi nga muli ku front line osigala osonga front mpaka bw'otuusa omulabe ku nfeete naye kati ffe tugenda tugamba bamuwambye abamuwamba n'abamuarestinga bonna be bamu ebikula bifaanagana era abana amalokola bakoze byonna era bagenda mutwala mu kooti naye mu kooti tagenda kufunayo bwenkanya ng'abalala baze babeerayo kati obwenkanya bwe baba nga ababadde mu kibiina kya National Unity Platform bagezaako okukola buli kimu ekisoboka ne balemererwa then bakomyewo obuyinza abantu bagenda kwekolamu omulimu ekinaddirira Mukama y'anaamanya naye nze ndowooza nti bateeka okuba nga waliwo ekikolebwa either abakulembeze batubuulire kiki basobola okuzaako ku mbeera nefaana bweti batuwe future bwe tutyo bwe tugenda ogenda mu kalulu oba waliwo kibasobola okukola balinayo essuubi ery'enjawulo oba essuubi liri mu bantu then singa batuusa okulemererwa batulekerayo obudde tetwagala kutugamba ku ssaawa era esembayo tigundi bamukutte n'abamawulire babakutte kubanga abantu batunuulidde babanga abantu nga 10 abo bonna gavumenti esobola okubakwata n'olukumi gavumenti ya Museveni esobola okubakwata kuba kati yemanyi buli mukulembeze waali kati abantu bamusigadde ku ki so mutubuulire ng'obudde bukyali nga tukyalina gino emyezi 2 ensi yeeteketeeke Museveni tetugenda mu kulonda naawe ate era vaako nze kyensaba kyokka era nali nsabye onengamba nti Museveni twandimugyeko before omwezi gw'omukaaga bw'anaatutuusa eno ajja tuteeka ku self defense era kati gyatutadde byatukola tunagenda naye mu kalulu lwaki tubikkiriza bwe babanga waliwo abafugibwa amateeka muve mu position abatafugibwa amateeka leka tugiyingire South Africa abantu abali bamanyi amateeka bonna abasinga obungi baasibwa ne babeera mu Robben Island ne baleka abatamanyi mateeka abatamanyi mateeka bakola ebitali mu mateeka nga bakola kibalina kukola kibayisaawo kyawaliriza abazungu ne banoonya be baasiba bamanyi amateeka ne babeegayira bateese babawa obuyinza era bwe gwali ne Uganda weetulaga then njagala kumaliza n'ensonga ya Shamim Malende ne mukulu Lopu ntera okukyogerako era nkyogerako era ntera okukiddiŋŋana
nti balooya oteekwa okumanya mbeera ki musango ki na mbeera ki muwoleza omusango nti waliwo ekiseera looya we musobola okuchallenginga procedure ya court kubanga namwe muli bannamateeka era muli bakozi muyo muli part of yo era mwe muwoleza n'abantu ababeera mu court so ebintu byonna ebitagenda bulungi mu court bwali badde buvunaanyizibwa balooya okubirungamya nga bayita mu kitongole kya Uganda Law Society n'ebitongole ebirala ebya human rights. For example, eggwanga lirudde nga ebitongole abantu b'ebitongole oba abantu abakwasi b'emmundu batategerekeka nga balumba nnyo kooti. Kyatandikira ddala emabegako eyo kye bayita Black Mamba ne balumba kooti awo ku Buganda Road ne bawamba abasibe awo era ensi n'ejagalala mu kiseera ekyo. Kizze kikula mpaka olwaleero nti kati abantu bajja ne balumba kooti ne bakwatirawo abantu ne babawambirawo nga teri ategedde naye nga tulinawo poliisi tulinawo poliisi ekuuma kooti tulinawo n'ekitongole ekikuuma abasibe kya prison n'abantu ba bulijjo abantu ne babeera ne batwala butwazi muntu baba mukwatidde abo abakozi batya ne batwala butwazi muntu. Embeera eyo balooya bwebanga esobodde okubalemerera mugiripresenting mu bantu mutandika okusomesa abantu butya bagenda okwerwanako naye mulekerawo balooya okuyimirira nga bagenda okuyamba naye nga namwe obusobozi temukola ki temubulina. Ekintu ekyo kigenda tukola bubi nnyo nti omuntu bagenda baza nti balooya baffe bagenda kukola kyonna ekisoboka nga tebakirina olw'ensonga nti bayimirira mu misango nga bonna abasinga obungi nga bakimanyi nti it is a syndicate era nga bakimanyi nti emisango gino gya byabufuzi naye abamu ne bagiyimiriramu nga batanse okulaba political opportunities mu bo naye nga bajja kuyambibwako ekooti zino ensi okusobola okubagoberera. Then niwabamu abakozesa abasibe bano nga political chip bargaining ekyokuteesezaako ebyobufuzi byabwe n'ekyokufuna sente okuwanyisiganya sente abalamuzi nga basobola okufuna sente ti abantu abo girongo kyabatukuumidde eyo omulamuzi naafuna obukadde 5 looya oba muwabi wa gavumenti naye naafunako ogenda okulaba nga ne looya yinyaza okubawolereza nga naye waliwo ekiyisa emmanju musonyi okwogera ebigambo bino naye nze bwente bwe mbiraba nti omuntu oyo abaake omuntu gwe bakutte wa ddobo kubanga ensi we bakwata omuntu ensi gwemanyi obulungi abantu bangi basobola omukozesezaako ebyobufuzi era nga bulaba abantu tuwaliwo omuntu afudde nga wansa ku kyalo bannabyabufuzi baagala nnyo okumuziika kubanga bakimanyi agenda kuŋŋanirako abantu bangi era mu kwogera bayisizaawo meseji zaabwe. So nga nzira ku nsonga eno emabega Shamim Malende agambye akoze statement n'agamba nti abasibe omusango gwabwe gukyusiddwa guzeemu ne guwaaba buto ate era ne bagattibwako n'omusibe omulala ne babawa ddeeti ey'okuddamu okujja okuwulira omuwaabi wa gavumenti dirwana asalawo butyo bwanayagala okufuna bail application oba kisaanidde oba tekisaanidde. Omuwaabi wa gavumenti atuuka atya okulowoozesa abantu nti ye yateekwa okusalawo oba bail application newulizibwa oba tewulirizibwe kati omulamuzi aba akola mulimu ki? Kubanga omuwaabi wa gavumenti kyateeka okukola kwe kujja n'obukakafu n'obujulizi obukakasa nti omuntu ono gwe tuwaabidde wano gwe tulina gavumenti gw'erina yazza omusango guno naguno era obujulizi bwe buno bwe buba bubulako koti nemugamba nti genda obuleete era koti nemuwa eddembe obudde bweteeka okumuwa kubanga n'ono omuntu ono omusango tegunnaba kumusinga either omuwaayiriza oba olina byokukusa ebintu ebirala. So eddembe ly'omuntu ono ery'omusibe litunuulirwa nnyo nti omulamuzi tasobola kuwa muwaabi wa gavumenti budde bungi adde anoonyereze kubanga etteeka likugamba omuntu nga tonnaba kumukwata munoonyerezeeko ogenda okumukwata okumuteeka mu ngalo zo ng'obujulizi reddo obulina ng'ogatta bugasi fayiro yensonga lwaki omuntu amala essaawa 24 ku kitebe kya poliisi oba n'aba bakwatiddwa atwalibwe mu kooti era kiri mu mateeka omuntu okumuwa kooti beyiro akakalu ka kooti oba poliisi bondi naye katugamba atuuse mu kooti era kooti esobola n'okugoba omusango ogwo nga bakabidde mu fayiro naddala nga balooya b'abantu abo batunudde mu fayiro ezo. Kakati ekya Shamim Malende okugamba nti omusango bazeemu ne baguwaaba buto era bagasseeko omusibe omulala batuwadde ddeeti nti kyokka omuwaabi wa gavumenti yajja okujja okulaba ng'asalawo oba
beire wulirizibwa oba nedda kati ekyo ye Shamimu Malende yakyegereza omulamuzi ekyo omulamuzi Shamimu Malende akugamba nti ate omwali wa government awaaba yalina okusalawo ku beero y'abantu bano oba ne wulirizibwa kyokka omusango gukyusiddwa mu mpaaba yani bagatako omusibe omulala kati kitegeeza nti bwebanga fayire egamba nga bagisoma nti eri abasibe eri abantu bangi abali ku musango ogwo dazi Shamimu Malende ne baloya ba NUP bali batudde ne bakatandika okulondoola abantu abali ku musango ogwo bali bameka kubanga era kyalabika ku musango gwa Gaddafi tukibuuza nti abantu bano bagamba nti abalala bangi bakyanoonyezebwa bali bameka kati bwe kibanga bwe bana bakwata n'abakwatira emyaka 10 nga buli myezi 2 bakwatayo omuntu omu ne bamugatta kubasangiddwa mu komera empaaba neddamu okukyuka ne mugamba tusabye beyiro kati mwasabidde basatu kati mugenda okusaba beyiro nga mugenda okusaba beyiro nga bagaseeko owokuna ng'empaaba ekyuse nga n'ebyetagisa birala nga muddayo nga babongera omwezi mulamba muba mukyamulako omwezi nga bakwatayo omulala era ng'empaaba ekyuka muba mukyamulako omwezi kubanga yakugamba nti n'abalala bangi bebaani era bali bameka Ssenyo yakyogeddeko nti mba mulina abantu bamwetaaga mutuwandiikire tubali presenting ku poliisi oba mu kooti okusinga okuba kidnappinga ekyo bannamateeka tebakimanyi oyina omulamuzi akugambye nti n'abalala bangi kati bali bameka era agenda kubakwata ali bamalayo ddi asooka abaweze aweze omusango kitegeeza abantu bagenda kufiira mu makomera lwaki lwa bunafu bw'abalooya nti balooya bateekeddwa kati okuba nti basimbire kuli procedure za kooti bw'obanga osobodde okukwata omuntu ono nga n'obujulizi bubuze demandinga okumuta otalika kwakulizo muve mu bya beyiro okwegalira poliisi okwegalira mwabi wa gavumenti muteekewo obukwakulizo bale abasimba nakakongo era musobola okuwandika ekiwandiko ne mukiwandiikira Anthony General ne mukiwandiikira Society ne muteekeza tukoya abantu abajjanga ku kooti okuwambirako abantu oba abantu abatali bakozi ba ku kooti okunganyanga ku kooti ab'ebitongole ebyokwerinda nga tebali identified ne mugoba abantu ab'ekikanga ekyo ku kooti kooti nebeeranga eri free nesobola okukola omulimu gwayo nga tewali agitiisatiisa nga tewali agiraliikirira omusibe abeere nga ali free omulamuzi abeere nga ali free n'olooya abeere nga ali free n'oyo aze okuyamba ku musibe abeere nga ali free naye kati kooti nazo zafuuse military zifuuse balakisi za poliisi zifuuse balakisi z'amagye ekyo balooya bakitunda butunuulizi kyatandika dda emyaka gyonna tewali akyogerako then okukkirizanga abalamuzi ne bakkiriziganya n'abawaabi ba gavumenti ku buli nsonga yonna gwe argument yo nga looya ebeera eriruddawa era gwe bw'oba olaba nga abantu abo balina conspiracy nga bonna be bamu ono bw'atikwata n'akita n'abeerako naye wiiki oba omwezi mulamba ng'amuddiza omulamuzi ng'abeerako naye essaawa 2-3 nga omulamuzi amuzzaayo ng'abantu beewuubira obudde nga bugenda omuntu batuuka ekiseera omusalira omusango nga n'ekibonerezo kijja musango gwe nga kyaggwa dda nga yakimalako dda akisaavingidde ku rimandi ekibonerezo akisaavingidde ku rimandi akati tutuuse mu mbeera efaana bwe nga tulina balooya so statement za Shamimu Malende nzibamu ebituli balina okuchalenga procedure za kooti bw'obanga okutta omuntu nga gavumenti emaze naye emyezi 3 nga tawozeseddwa obujulizi kitegeeza nti bubuze eddembe ly'omuntu oyo tedisaanye kulinyirirwa si musango gw'okuba nti olina bujulizi gwe wamukwata mumuwe eddembe lyagende akome waawoze bwe guli musinga ajja kusibwa obujulizi bwe kubula otegeeze kooti nti obujulizi bumbuze omusango kooti egugobe ekyo balooya bateeka okisimbako ennyo essira naye tosobola genda nga buli lunaku owuliriza kooti gwe buli lunaku owuliriza kooti omwami wa gavumenti kyayogera omulamuzi kyakkiriza nova nogenda mawulire notogamba nti kooti egambye bweti kooti bwebanga eyogera buyaaye gwe omulimu gw'ogalooya kutaputa amateeka n'omulamuzi munnamateeka kyova olaba basobola okusala omusango ne bakugamba nti omusango guno nze simatidde tujulidde omusango tujulidde namwe muyinza kati balooya mulina okukola ebitasoboka mu mateeka naye kati oli awo babeera awo nabo ne beeraliikirira ate omulamuzi wonna amugamba bwe nti ate yonna balina emisango gyange emirala nga gimpisaawo tebajja kugiwuliriza kubanga mba matyobo deno side eno muyimirire ku bannayuganda mutereeze eggwanga mujja kufuna obulamuzi obutuufu ng'oliwolereza omuntu wo mu bulungi oba mu bubi ng'amazima gajja kuvaayo bakuwangule ku butuufu oba bakuwangule ku bukyamu naye musooke mutereeze eggwanga balooya mulina okukola nga balooya temulina kulowooza nga muntu wa bulijjo mulina okumanya valiyo y'omusango guno omusango kintu gwa byabufuzi ono gwe bakutte bamulese nabujulizi nti tewali ani amulumiriza taliiwo ekizibu tekiriwo tekiriiwo amaze mukomera emyaka emeka nti emyezi 6 amaze omwaka mulamba then akyakola kiwa amateeka gagamba ky'omulamuzi ti omuntu oyo aba alina okuteebwa nga twaleka kwakulizo ekyo looya yimirira ku ekyo lumiriza omulamuzi baku muwaabi wa gavumenti lumiriza omulamuzi either duke mu musango oba ate omusibe so okusomozebwa kukungi nnyo
balekerawo bano kuteeka ensi kirabika nabo system ebalidde wabula bagenda abantu bano bagenda tuteeka mu kintu ekirala kitwakavaamu ku bantu bali tukiganya mu 2021 kati bagenda kukiza mu 2026 nti bannabyabufuzi bakusindiikiriza ne bakutuusa mu mbeera nga tosobola kwerwanako ne bakusuubiza ebitasoboka ne mubiyingira ne balemererwa ku last moment ne bakomawo ne statement empya sitwagala kugenda mu 2026 nga Museveni ali ku ballot paper ku bino bye tulaba National Unity Platform vaayo tubuulire obusobozi bw'obuyimiridde ku bakulembeze b'olina kiki ekyabaviiriddeko okuba nti basobodde kwewandiisa n'akakiiko bya kulonda era mu kaseera ako nga bamaze okubalemesa mwakolawo ekyo kubanga mwasusula abantu abo ebiwandiiko bye mwakozesa byava mu nnira byava ne mu kitongole eky'ebyenjigiriza kati bituuka bityo okuba nti bituuka okuba nti tebituuka na mutindo nga bituuse mu kakiiko kabya Mukama so muteekeddwa okubuulira eggwanga nga tunnaba kugenda wali kubanga bwe tusala ne tumalako omwezi gwe tugenda mwezi oguddako kijja kuba kizibu ky'abantu kwerwanako kubanga Museveni kyasinze okukola kwe kutabulatabula abakulembeze okubabunya emiwabo okubateeka mu mbeera y'okutya okweraliikirira obutekkiririzamu kyokka ng'ate abantu batunulidde bakulembeze namwe abakulembeze mutunulidde bantu naye ate okusomeza kwe muyitamu nti omukulembeze yenna waliwo ekyama kyofuna nga tolina kukikweka ng'olina okukiteeka mu public ekimala y'ensonga lwaki muwulira nti waliwo abavubuka bano ababiri abaami Bible and Politics asiimwe wire waliwo n'omwami bamuyita Fred Lumbuye baatandikawo enkola gye bayita security alert nti bafuna ebyama ebikusike ne babyeta ne babiteeka mu bantu naye osanga muntu nga bamujjojjobe n'agenda akakiiko k'ebyokulonda ne bamugamba nti kino naye ng'akiraba naye kyebamugamba si kituufu nakkiriza ekyo nakimalako obudde bulamba naye nga bali babayinga time alemererwe mu budde aleme okukola kye baagala bamulemese mu ekyo n'akomawo ng'amaze okufeiringira ddala n'agenda mu bantu so singa yakyogerako nga bamugamba nti bannange mbadde akakiiko k'ebyokulonda naye ngenze ne papala zanga zino bangambe bati naye kino kituufu ku bantu emitwalo egiri ku social media mu ssaawa emu baba bagenda kuwa ansa entuufu z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp